yonna gyosinzira okubanga otuwuliza n'okutugoberera n'okutwegeka amatu n'okwekkaanya byonna bye tukola n'okuteeka amaaso ku lutimbe lwaffe olwa KBM Live. Tusinzira butereevu wano mu ggwanga erya Uganda era nga tukuwa amawulire okusinzira ku nsi yonna nga bwe gazze gatambula nga tulina Atlas era nga enebanga maapu y'ensi yonna nga tukutuusaako bonna ebifa buli kanyomero mambuka Maserengeta buvanjuba bugwanjuba n'amasekkati g'ensi yonna tuba tulina Atlas butereevu kubanga tukutuusaako byonna ebigenda maaso mu ggwanga n'ebyebize bitambula kabeere bya wano kabeere by'ebweru w'eggwanga gyewandiise international oba local news. Kale olunaku olwaleero nsaba onzikirize neeyongere okweyungako naawe neeyungeko tubeere nga tutambula ffenna mu lugendo lwaffe ng'ensi bwe zeetambula. Mwezi tuli mu Gwakubiri omwaka gwa 2021 ggwanga bintu bingi ebize bitambula. Ensi ya Uganda omwezi ogwa January nga 14 tekikyaliko kuwannaanya eggwanga lyatwala ne lironda ne lisalawo ebyasalawo era akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda ne kalangirira omwami Yoweri Kaguta Museveni ennaku z'omwezi 16 nga pulezidenti w'eggwanga erya Republic of Uganda. Kizze kiwakanyizibwa era nga wiiki ewedde olunaku olwali lwa Monday kibiina ekya NUP National Unity Platform nga kiyita mu kulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu baatwala okwemulugunya kwabwe eri ekkooti wadde obudde bwalinga obugenze nga bawakanya ebivudde mu kulonda nga baagala kusazibwemu n'okuba nti omukulembeze w'eggwanga olw'ebikolwa bye yakola nga biva ku order ze n'amagye okwetaba mu kulonda kuno n'ebikola ebirala bingi bireeta okuba nga okulonda kusazibwamu. Naye abange bino byonna byetwogerako byali byakubaawo waliwo yabimanyaako oba biteeberezebwa nti byali birina okubaawo ne bitalipootingibwa. Okimanyi tiwaliyo omulaguzi eyalagula ku bintu bino byonna ebitandise okulabika mu ggwanga essaawa eno nga yabyogerako ebimu nga bimala kulabikako ne babijjukira nti bino byayogerwako. Kankuwa ekyokulabirako omukyala amanyiddwa nga Baba Vanga era ng'ono yali musawo wa kinnansi kyewuunyisa yalina muzibe mu nsi ya Bulgaria gye yali asibuka. Ono yalagula ebiribeerawo ebimu byakoonako njabbikwa mu bujjufu naye kansooke nkuweeko nti yalagula ku kirwadde ekirimalawo ensi ne kigisaanyawo ne kigifukamiza essaawa eno nga tulaba ekirwadde kya COVID-19. Yalagula nti omukulembeze alibeera kaddugala alifugako ensi esinga amaanyi mu nsi yonna eyo gye bayita United States of America mu 2009 omukulu amanyiddwa nga Barack Hussein Obama yajja n'agifuga era n'agikankabulako ebbanga yagikankabula. Yalagula n'omukulembeze wa America alibeera owa 45 alifuna ekizibu ku bwongo bwe n'okugwa eddalo naye byonna nga bimuze mu biraba yaliva mu ntebe nga anaawuuse. Kati olunaku olwaleero njagala wano wennyini we tuba tusimba essira wano ku KBM Live Kazwe Bashir Mbazira official tubeere nga tukukuba ttooki tuziddeko emabega twetegereze omukyalo ono eyali omulaguzi omunnansi w'ensi ya Bulgaria biki bye yalagula era biki bye yalengera na biki ebize bituukawo na biki ebitannaba kubaawo. Nyongera okwebaza bwebaza yonna gy'osinzira okuba nga otugoberera n'okulaba omukutu gwaffe guno gwa KBM Live. Nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo era nakaakano ntuuse mbeere nga nkuwa amawulire. Kale olunaku olwaleero nga bwengenda tugenda kutunula mu ggwanga erya Bulgaria tulaba omukyala eyali muzibe wabula nga yali just mujjanjabi wa kinnansi naye nga yalagula ebintu ebisobodde okutuukirira era nga abantu abasoba mu bukadde n'obukadde baali bamukkiririzaamu era nga balina obukakafu nti ebintu bye yalagula ebitundu 95 nti biribaawo byajja ne bituukawo era ebisigadde bitannaba kubaawo tukyalinda bulinzi tulabe. Wadde nga waliwo ebimu byayogera ng'ebiseera byawo biringa ebiyiseeko naye tomanya tusabe busabi bulamu insha Allah bijja kubanga bituuka kubanga bituukirira oba kyonna Mukama ky'anaaba aleese. Omukyalo ono amanyiddwa nga Baba Vanga erinnya erya Baba lyandibadde likozesebwa nga jjajja w'abaana. Vanga ne kiba nga kinnyonnyola omuntu omusawo w'ekinnansi oba omujjanjabi akozesa eddagala ly'ekinnansi gewandiise herbalist mu nsi ya Bulgaria. Kati obigatta byonna jjajja omujjanjabi ow'ekinnansi ne bamuwa erinnya erimanyiddwa nga erya Baba Vanga. Omukyalo ono yazaalibwa omwaka gwa 1911 ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwali gwa January era nga yazaalibwa mu kibuga ekyali kimanyiddwa nga Strumica. Kino nno nga kisangibwa mu mambuka ga ensi emanyiddwa nga Macedonia oba mu bitundu bya Macedonia era bw'atyo yava mu bulamu bw'ensi ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'e11 omwaka 1996 era nga yafiira mu bitundu by'e Sofia. Kino nno nga kye kibuga ekikulu eky'ensi eya Bulgaria era nga yafa kirwadde ekya kansa w'omu mabeere kiyite breast cancer. Yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana omwaka 1996 mu bitundu bya Rupite era mu nsi ya Bulgaria era nga kigambibwa mu katundu kana ka Rupite yasinga okuwangaalira ennyo nga muto era mu buwangaazi bwe yali akulirira ng'awezezza emyaka 12 yafuna ekirwadde ekyamuziba amaaso era nno bwe yajja akulirira asobola n'okunnyonnyola abantu nti ye ekirwadde kino kyamuziba amaaso
naye nga Katonda yamuziba maaso kubanga yali agenda kumulaga ebiseera bya maaso nti senga teyaziba maaso yandibadde tamanya biki birijjirira mu biseera ebyo maaso gyewandiise future. Kale ono omukyala bavanga ebiseera ebyo ebitundu ebyo byali bitwalibwa Obwakabaka obumanyiddwa nga oba Ottoman oba gyewandiise Ottoman. Kati n'azaalibwa nga atabulatabulamu nti alina emisaayi gyalinga esatu oba alina ayawulwa mu bitundu bisatu nti mu Ottoman, mu Yugo oba muyite mu Yugoslavia ate nga mu Bulgaria. Ensi ya Bulgaria omulungi atulaba era atugoberera eri mu buvanjuba bwa Europe eyo kumpi n'ensi ezimanyiddwa nga Russia z'owulira Bakovasev baani era abazanyi b'omupiira oba abawagizi b'omupiira bamanyi omuzanyi yasambirako mu club ya Manchester United yali amanyiddwa nga Dimitar Berbatov leero gye yasibukira ddala ensi ya Bulgaria. Kati omukyalo ono era y'omu tukyali ku byafaayo bye babavanga. Taata we yali amanyiddwa nga omwami Pando Saruchev era nga mama ye Paskara Sarucheva. Ono kitaawe yazaalibwa omwaka gwa 1873 n'afa mu 1940 mbufunze yoyo babavanga naye nga yasinga kuwangaalira nnyo mu bitundu ebyo ebya Ropiti era gye yaziikibwa. Naye nga amannya g'amatuufu ng'oggyeko kiri kyegeti kyalinga kitiibwa nga bona agamba nti jjajja Musigula jjajjaani kyalinga kitiibwa ekya babavanga wabula amannya g'amatuufu Vangelia Pandeva Gashtarova ng'emannya ge agaali amatuufu. Kino ekya babavanga kyalinga kitiibwa olw'omulimu gwe yali akola ogw'okujjanjaba ne baba nakyo ne kijja olw'okuba nti yali mukyala mukadde. Ono yatandika okwogera ebintu bingi nnyo era ng'ebimu byatandika okutuukirira. Kati olunaku olwaleero omulungi waffe atugoberera era atuwuliriza n'okutulaba njagala tulabe ku bintu nga 10 oba okusobamu byayogerako ne bituukirira oba ebimu ne bitatuukirira naye nga yabyogerako. Sigenda kubikunnyonnyola nnyo in details oba bikumalirayo wabula njagala obiwulirizemu buwuliriza era obiyitemu obyetegereze olabe obanga omaze okubirabako essaawa eno ojja kakasa nti oba byalagula byatuukirira wabula byotannalabako olindirire oba onaabiraba oba okuba nti ojja kubirabako. Ekisookera ddala kyenjagala tulabe omukyalo ono yalagulako nga tannaba kufa nti omukago gwa Soviet Union gulisattululwa era nga guno gwayitibwako ne USSR Union of Soviet Socialist Republic nga gwali gwa nsi eya Russia kati essaawa eno nga yali erina ensi zeetwala nga zikirimaanyi nnyo era nga bakkiriza mu mbeera y'ekikomunisiti n'ekisocialist nga banayo obuyinza. Era bano bajojobya nnyo ensi ez'omu West America, Bungereza n'abalala era bano bayambako ne kuyitira mu ntalo ezasooka Sematalo n'ezaddirira. Era omukago guno gwajojobya ensi gwatuka ekiseera nga gulimu amawanga mangi essaawa eno naye wadde nga nago geekutulako olw'okuba nti omukago guno gwasasutulwa omwaka gwali gwa 1991 era nga waliwo ensonga nnyingi ez'ebyobufuzi ez'ebyenfuna eby'entalo ezaaviirako omukago guno okubanga gusatulwa. Naye ekikulu kibadde nti omukyalo ono yalagula nti omukago guno gulisatulwa era yali tannaba nakufa omwaka 1991 omukago guno ne gusatulwa. Kankuweeko amaanyi ge gaalina era nga mwalimu ensi ezaali zimanyiddwa nga ebiseera ebyo mulimu ensi emanyiddwa nga Latvia yali eri mu mukago ogwo, ensi ya Estonia naye yali omwo, Georgia yali mu mukago ogwo gwa Soviet Union, Belarusia essaawa eno baagikazaako lya Belarus, Kazakhstan wabeerawo ensi emanyiddwa nga Lithuania, Moldovia oba Moldova essaawa eno bagiyita ensi eya Republic of Russia evupulemberwa Vladimir Putin. Eno yalinga kirimaanyi nga iringa yisaanikidde zino zonna. Tajikistan yalimu, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan n'endala era nga zonna zaali zigwa mu mukago guno. Mu biseera bajijubeza ensi beetaba mu lutalo lwa Sematalo obwokubiri era nga bakola bulungi nnyo ku sayidi gye baaliko era nga balwanira ddala. Ensi eno yali kimaanyi nnyo olw'okuba yali kirimaanyi ate nga yali nnene nnyo n'omukago ogwali gugwa mu nsi eyo ogw'ensi z'enkugamisa mu 15 baali bakavalinga oba nga bagatta ogwo omukago gulina ensi nga oba gugasse wamu obuwanvu balinga mu miles obukadde 8 6 miles 8 wabula miles obukadde 8 obunene bwagwo. Era nga bwe nkugambye nti balina operation nnyingi nnyo ze baakolamu ng'eya Barbarossa n'obeerawo operation yali emanyiddwa nga Russo-Polish War. Bano beegatte era n'olutalo ndowooza lwali wakati wa Russia ne Poland. N'obeerawo olutalo lwa Afghanistan nga bakyakolegana olwo, olutalo olw'omunda, olutalo olw'ebigambo gye wandise Cold War, bino byonna nga byalimu. Naye bajja baggwamu amaanyi mpola mpola olw'omululu olw'ebyobufuzi n'ensonga endala erukakkananga omwaka 1991 omukago guno gujunguluddwa ogwa Soviet Union, Soviet Socialist Republic nga gumaze okugwa. Naye kino kyonna kyali kyalagulwa dda omukyalo namanyiddwa nga Babavanga. Kati ekirala kyaddako okulagula njagala twebuuze kyabaawo oba tekyabaawo. Yalagula nti ensi ekirwadde kya kansa ogulituukira omwaka gwa 2021 kiriba kifumwa bufumwa era ng'eddagala liba lirifunise
era nti kino kiritulwa ku nfette olw'abantu abaliyo eddagala oba balikozesa ebirungo ebya ayani olw'ekirwadde ne kifuuka lugero. Guno mwezi tuli mu Gwakubiri omwaka 2021 tusuubira kino okulabika oba obutalabika, naye nga kyalagulwa omukyala amanyiddwa nga Baba Vanga. Era ono yalagula nti Pulezidenti alibeera owa Amerika owa 45 essaawa eno oyinza Donald Trump yavuddeko ajja kulwala ekirwadde ekyewuunyisa ennyo era kirimuleka nga kiggala n'okufuna ekizibu ku bwongo oba trauma. Kale nno tetumanyi, naye nga Donald Trump nze nnyinza okukwako ku kifaananyi nti yafunako ekirwadde kya COVID era kyamuteekako wansi, wabula waaviiridde ku bukulembeze nga takyasobola kuwuliriza abantu byasanga bye yeekolera. Tetunnazuula kubanga bamutwalako ne bamukebera n'obwongo wadde bazuula nti bulamu. Oyinza okukitwala bwotyo kati tetumanyi kino ddala Baba Vanga kikyo kyennyini kyeyalagula oba gwoyire eddaba gy'okirabamu endala. Ono era yalagula nti ebyenfuna bya Bulaaya bijja kugwa era bijja kukka. Ekiseera kituuse essaawa eno ng'ensi zonna ziri mu katuubegiro ka byanfuna naddala mu mawanga ga Bulaaya n'okutuuka okubanga baafuna n'ekimanyirwa nga Brexit Bungereza oba ensi ezikolebwamu Abangereza ne ziva mu mukago gwa European Union oba okugatta ensi za Bulaaya. Era ono yalagula tiwalibeerawo okwagala okutemula Pulezidenti wa Russia amanyiddwa nga Vladimir Putin, naye nga balyagala okukola kino balibeera nga ba mu nnyumba oba ba munda. Era yalagula abasiraamu abatujju bajja kukola olulumba mu nsi za Bulaaya balikozesa ebirungo nga bya butwa oba chemical weapons. Zino nno omuntu alira ne bombs. Kyokka nga kino twakirabako mu France emabegakaawo bwe yalumbibwa n'ekubibwa. Nze yo ndowooza yange neggwe njagala okitwale bwotyo oba tonnaba kukirabako oba ng'olowooza si kyekyo woliraba ekirala saagala ogambe nti tebyaliwo oba tebyamanyikibwa, naye ng'omukyala Baba Vanga yafa mu 96 bino byonna yali yamala dde okubiragula. Era agamba nti ensi erigwamu nabe ebirwadde n'enjega n'ebintu bingi wamu n'emiyaga. Essaawa eno ebintu ebyo tubadde tubirabalabako era nga tufuna musisaayita emiyaga egy'enjawulo n'ebirwadde ebibadde biruma abantu nga tebiwona. Yoyo omukyala Baba Vanga yalagula. Era agamba nti abatujju bajja kukozesa ebyokulwanyisa ebyobutwa balumbe ensi za Bulaaya baziyise bubi nnyo. Abatujju bano oyinza okwebanga wabeera biddeko n'emabegakaawo wabaddewo n'ekimanyiddwa nga ISIL, Islamic State of Iraq and Levant. Abayeekera bano babadde bajujumya nnyo amawanga g'omu Bulaaya era nga babadde bakola nnyo olulumba ku nsi eza Bulaaya n'abannabulaaya yonna gye babadde batambulira. Era yagamba nti abantu baligwamu ak'obuntu era balikyukakyuka mu mbeera nga tekyali alina kisa ku munne, kyeyita consciousness okubanga abantu ekyuka mu bantu. Era yagamba akatale k'amafuta kalikakkana ne kagwa olw'eggaali z'omukka ebiseera birituuka nga tezikyakozesa mafuta wabula nga zitambulira ku njuba. Essaawa eno tumanye eggaali zitambulira ku masannyalaze ne ku sola. Mu Bulaaya eyo gye ziri. Tugenda maaso tulaba ebyo omukyala Baba Vanga bye yalagula ng'essaawa eno birabika byatuukirira oba nga tebinnatuukirira oba nga tebirituukirira. Era agamba nti okufulumya amafuta kulikendeerera ddala sinakindi kuggwerawo ddala mu nsi yonna, olwo ensi efune ku buweerero. Ekyo ojja kukyenoonyezaako weesalirewo. Era ekya kyetulindirire omwaka guno kyekyokuba nti yatugamba nti dragoni ziryefuga ensi mu mwaka gwa 2021 era zijja kuwamba ensi. Kyokka kino oyinza obutakirindirira nga kyatuuka dda. Olwaki abakugu bannyonnyola kye bayita dragoni ne bagamba nti dragoni ezo zaali nnyo mu nsi ya China. Era bw'oba ogoberedde okutegeera okwa waggulu ennyo nti omukyala ono Baba Vanga dragoni yali ategeeza China kubanga ensi ya China yalimu nnyo dragons ezo era yeyogerwako ng'ensi ya dragon. Kati China olw'okuba nti efuuse Kirimaanyi essaawa eno omukyalo ono Baba Vanga nti ayinza okuba kyali ategeeza nti Kirimaanyi alijja ne yeefuga ensi, naye ayinza okuba yali ategeeza nsi ya China ku ludda olumu abamwe batyo bakiraba. Era yagamba nti walibaawo bakirimaanyi basatu abalyegatta yali ategeeza nsi era nti n'abantu balikozesa ensimbi nga ziri mu langi emmyufu olw'abo bakirimaanyi nti z'ensimbi ze zijja okuba nga ze zisinga okuba ez'amaanyi mu biseera ebyo oba zijja kuba nga zikozesebwa nnyo. Bw'ogatta ensi ezikozesa ensimbi ezo omulungi atuwuliriza abakirimaanyi abeegatta oyinza okugamba nti China, Russia ne India. Yali ayongera ku kino yagamba nti alaba akapapula nga kaliko note 002 oba kyategeeza nti akapapula ak'ekikumi ak'ettaano n'endala nga ziriko 0 nnyingi. Wabula bagenda okuvunula note zino oba empapula zino nga zireka zifaanaganako n'ensimbi za China, ensimbi za Buyindi ne Russia ne Japan. Kanyongereyo yagamba nti abantu bangi bajja kulumwa nnyo endwadde zino wammanga, bajja kufuna obulwadde bwa ulcers okutandika n'omwaka gwa 2014, bajja kufuna obulwadde bwa kookolo ku mubiri ne kookolo omulala oba n'endwadde endala ezeekuusa ku lususu. Essaawa eno oba tokiraba nti ulcers ziyitiridde mu bantu n'endwadde z'ensusu nnyingi.
awo oyinza okugamba nti yalimba, wabula nze ngezako kunyonyola biki bye yalagula. Era yalagula n'agamba nti omwaka gwa 2028 omuntu asooka ajja kugenda ku sseŋŋende emanyiddwa nga Venus, wabula nga kyanoonyayo ge masannyalaze agayinza okukozesebwa okusinga ku g'owano ku nsi. Era n'alagula nti era we gulituukira omwaka 2013 enkulaakulana ejja kuba y'amaanyi nnyo mu nsi, ng'abantu batandise n'okufuna enkolegana era nga bayambibwako ne zi alien, era ng'emirimu gijja kuba gigenda bukwakku wakati w'abantu ne zi aliens. Era ono yalagula kaddugala nga bwe nakugambye mu nnyanjula nti alifuga ku nsi eya Amerika, ono nga yabadde pulezidenti wa 44. Era yayongera okulagula nti walibaawo okukuba Amerika bagikube baginoze. Era kino kyeyalagula kyatuukirira ku Amerika bwe bagirumba ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Okumu emanyiddwa nga 9/11 terror attack gye baakola nga bakuba ebizimbe nga World Trade Center mu America. Era ono yalagula emmeeri zirubbira eza Russia oba emmeeri ya Russia rubbira eribbira kiwandiise submarine. Era kino kyatuukirira omwaka gw'2000 emmeeri ya Russia eyali emanyiddwa nga Kursk yabbira n'efiiramu n'abantu bangi oba yagwa mu mazzi. Ono nno teyakoma ku ekyo, era yalagula ne ku kirwadde era nga kitugenda okusembyayo ekirijja ne kisaanyaawo ensi ne kigiyisa bubi ne kigitawaanya ne kigigoyaagoya, kye kirwadde ekya coronavirus. Yoyo omukyala Baba Vanga yali mu Bulgaria ezaalibwa mu mwaka gwa 1911 n'afa mu 1996 ng'ayina emyaka 45. Eyalagula ebintu eby'enjawulo betuzze nga tulabako n'ebirala ebitannaba kutuukirira. Ku mulundi omulala nja kujja ate nkulage ebyo byokka bye yalagula nga tebinnaba kutuukirira oba nga byayitako ekiseera kye yabiraguliramu oba oli awo tulowooze nti birituukirira, wabula nti tulaba okusinziira ku bakugu batugamba nti ebintu 45 ku 100 bye yayogerako wakiri badde bibeerawo. Weekumire ku mukutu gwaffe ogwa KBM Live. Kazibe Bashiri Mbazira Official. Tusinkane nate omulundi omundi. Mwera.